okukoma mukyala muno mulwadde n'osigala ng'ogaanye okumuwa pay constitution right. Omusajja afiiriddwa mukazi we nga gwe jjaaji eyamumma beyiro egenda okujjanjaba mukazi we. Naye bantu mmwe ebisiraani ng'ekyo ogenda kidda waggwe jjaaji. Era bino ebintu by'edduniya bino by'olaba ffenna mu nsi mwetuli. Naye gwe manya nti jjaaji yamma Waiswa beyiro ffe nga ffe oba abamu nga nze kino okufa kwono omukyala wa Waiswa nkussa ku ggwe omulwadde agumira ku munna amujjanjaba. Abantu baffe ennaku zeeyongera obungi biro batulabako ne baguma. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. Abakungubazi mu biti ebyenjawulo beetabye mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Edith Katende Mufumbiro, era ng'ono yabadde omukyala wa myuka omwogezi w'ekibiina ekya NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Okusaba kuno kubaddewo wali eri ku Lutikko e Namirembe, era nga kukulembeddwamu ddiini eyawummula owa Lutikko amanyikiddwako nga Reverend Canon Augustine Magala Musiwuufu, nga ono avumiridde nnyo obutafuna bwenkanya eri abantu abamu aba bulijjo naddala mu kkooti ez'amateeka, era n'asaba abakola ekintu kino beddeko eggwanga lino lisobole okubeera nga libukaalamu emirembe. Mu ngeri y'emu, Reverend Canon Augustine asinzidde wali eri ku Lutikko n'ateeka gavumenti ku nninga ku by'okubeera nga bayimbula Alex Waiswa Mufumbiro. Mu ngeri y'emu, bo abaana aba Alex Waiswa Mufumbiro bavuddeyo ne bategeeza nti maama afudde, naye tuli bagumu nnyo lwa nsonga nti kino twali twakimanyiira, wabula tulina abantu abazze nga batubeererawo era betukkiriza nti bagenda kusigala nga baliwo mu bulamu bwaffe. Mu ngeri y'emu, essanyu libukadde mu kibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuteekayo kandideeti waakyo ate n'awangula. Omuwala oyo agwogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya ali ne leader of opposition amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi Besekezi, ye Kadondi Gracious. Ono nno abadde avuganya ku kifo ky'okubeera nga ayagala obwa guild president obwa Makerere University gye biggweredde ng'akubye eyaliko Miss Uganda Hannah Kalema. Byonna atubikuleetedde ogenda kubeera nga obyetegereza mukwano gwange. Mu ngeri y'emu, ne His Excellence ayina kyayogedde ku mboozi eyo. Kale nno bwe mba nga nkugyekaawo mbe tugenda okubeera nga twetegereza era olunaku luno olwaleero entabwe yamaze dda okubeera nga egwa mu kibiina ekya NRM oluvannyuma lwa sipiika Anita Amongo bw'avuddeyo ng'asinzira wali eri ekyankwanzi mu lusirika olw'ekibiina ekya NRM n'agamba nti omugenyi gwe wenna bw'obeera nga okyadde ewaka tolina kubeera nga osukka w'olina okubeera nga okoma. Bw'otuuka ewaka sigala mu ddiiro, siraba nsonga ki ebeera ekutwala mu kisenge. Era ng'ebigambo bino abadde abisindikira minisita ow'amateeka Nobert Mao. Kale nno Mao akuumye empisa zibadde nnyingi nnyo, naye bw'avudde awo adduse butereevu ku mukutu gwe ogwa X abangi gwe bamanyi nga ogwa Twitter, n'ateekayo obubaka n'agamba nti omuntu yenna bw'abeera omwana nga ali waka n'alumba omugenyi akyadde automatically abeera alumbye Ssemaka yennyini, era n'agamba nti Anita Amongo alumbyemu Mwami Museveni. Olutalo luno atugenda kubeera nga tulwetegereza mukwano gwange. Mu ngeri y'emu, waliwo akatambi akabadde kasatulatinga ennyo ku mitimbagano nga kalaga nti Mwami Museveni ye mwene kennyini yakwata essimu n'abaako abamu baakubira mu Electoral Commission. Jjukira Mwami Museveni naye yali candidate nga yeesimbyewo okuvuganya ku ntebe ey'eggwanga lino erya Uganda, wabula olunaku lwe baamulonda balonderako ne ba MPs ab'enjawulo okuvaako era mu bitundu eby'enjawulo. Kale nno omukyala Justine Nammeere yavaayo ne yeemulugunya nti baamubba akalulu, era bw'atyo bwe yabigamba General Yoweri Kaguta Museveni n'abaako essimu gy'akuba abakulu ne bagamba nti tukuddiza obuwanguzi bwo. Kakati nno bannayuganda beebuuza nti yi akakiiko kano kali independent oba katambulira ku ntoli za muntu? Byonna atugenda kubyetegereza mukwano gwange. Mu ngeri y'emu, accident zo zirabika nga zifuuse accident,
era mu bitundu eby'emabira waliwo accident eguddewo olunaku luno olwaleero abantu 7 balumiziddwa ate nga bo kikakasiddwa nti abantu 2 bavudde mu bulamu bw'ensi eno so nga ate mu ngeri y'emu waliwo n'omuyizi abadde wali ku ssettendekero owa Makerere University ono nno agudde ku kabenje olunaku luno olwaleero mukwano gwange n'ava mu bulamu bw'ensi kakati nno gwe wenna nga bakubuuza nti bw'obanga olina information gy'omanyi ku muntu ono yatwaliddwa mu ggwanika erya KCCA mukwano gwange ali eyo obulamu naye bwamugenzeeko ate era mu ngeri y'emu poliisi eyina ebikwekweto byegeze maaso n'okubeera nga ekola era nga eriko omusajja agwegudde mu bwanga era nga abadde wali mu bitundu eby'ennateete ono ng'abadde yeeyita kyatali bw'abadde munoonyereza wa misango naye gye biggweredde nga emukutte era negenda mu maaso n'okubeera nga emuggalya tulina ebintu bingi nnyo mu bye tugenda okubeera nga tukutegeeza by'otawulidde naye mu kaseera kano nzikiriza nkole bwent then ate nkomewo nzije tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Alright, mukwano gwange nkwanirizaako oli ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo eno ye telefayina ey'omuntu wa bulijjo eno ya DPTV Uganda gwe wennanga otwegasseko olunaku olwaleero ngenda kusaba mu buwombeefu obw'ekitalo agenda mu maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like ate era teweerabira n'okubeera nga osubscribinga gwe alina kyoteesa oba kyowabula atwesange wansi mu comment section. Morgan Keys 256 official CEO Kaidalu content creator the Luwero's finest Mr. Perfect amba natuuse dda okusobola okulabika ng'ate nkutwala mu bintu nga bitubiina olunaku luno olwaleero. Ntandikidde ow'omuwala gugenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya kawolawola ku screen yo amanyikiddwako nga Gracious Kadondi. Amawulire agaliwo essaawa zino oba osobola okukiyita just in ono nno asobodde okubeera nga alangirirwa nti ye muwanguzi oba ye guild president owa Makerere University omujja era nga omwami gwaddidde mu bigere ye mutabani wa chairman Nyanzi eyavaayo awo gye buvuddeko naye n'asobola okulabika nti no awangula kale nno amuddidde mu bigere munnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga Gracious Kadondi ono nno nga yasobola okubeera nga asunsulwamu ekibiina ekya NUP ne bamwesiga ne bamugamba nti wamma ddala gwe asanidde okubeera nga otukiikirira naddala wali ku Makerere University kale nno yalondeddwa okubeera nga akulira abayizi ku ssettendekero owa Makerere University era nga gwasobodde okubeera nga amegga oba olwokaano lubadde nnyo neyaliko Miss Uganda amanyikiddwako nga Anna Kalema ono nno asobodde okubeera nga amukuba akalulu amuwujjiza bw'atyo n'asobola okubeera nga akulembera era n'alangirirwa ku buwanguzi. Ngenze okubeera nga nkukolera emboozi eno ng'abantu okuvaako mu biti eby'enjawulo bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuyozaayoza naye nga akalulu nga bwe katambudde of course kabaddemu bakandidate abawerako ddala 15 bweddu naye munnakibiina ekya NUP asobodde okubeera nga abeetikka nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera nga weetegereza atuha Cohen ono nno abuuseewo n'obululu 30 awo nno mu kifo ogwe bataddewo oba omulala asobodde okubeera nga addako awo naye nga embiranye nga bwe nkutegeezezza ebadde wakati wa munnakibiina ekya NUP Gracious Kadondi ono nno asobodde okubeera nga afuna obululu 4,992 naye nga amuddiridde mu bigere abadde Hannah Tumukunde ono nno yaliko Miss Uganda era nga ye afunye obululu 3,223 kale nno nga bw'ogattagatta n'okubisa n'ogabiza era n'otoolako abadde munnakibiina ekya NUP nga yabadde ayina okubeera nga alangirirwa kale nno byebyo ebivudde sayidi zeeyo mukwano gwange byenjagadde okubeera nga nkutegeezaako nate mukwano gwange bwe mbanga nkugyekaawo njagala nkutwaleko mu kibiina ekya NRM eno nno ebiriyo mukwano gwange si birungi oluvannyuma lwa sipiika Anita Amongo Nalongo era nga essaawa zino we twogerera yamaze dda okubeera nga afiirwa nazaala we Amongo olunaku olwaleero yavuddemu omwasi oba alina obusungu
giyabujje oba tubuyite busungu bwa tumbiizi n'alumba minisita ow'amateeka amanyikiddwako nga Nobert Mao. Kale nno ku nsonga ki z'ogenda okubeera nga owulira era kansooke nzikuweeko mukwano gwange. Different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. So in that case, some were asking us what do we wear on our swearing in. You go with your uniform. You are saying, should we come and be sworn in with the president? Kale lwerwo olutalo mukwano gwange oluba lusseewo ku kifo ky'obwa sipiika obwa parliament nga nno luno lusinzidde eri mu bitundu ebya Kyankwanzi oluvannyuma lwa sipiika Anita Amongo bw'ayambalidde ab'ebibiina ebirala abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga bakolagana ne NRM era nga muno atwaliddemu minisita ow'amateeka Nobert Mao ng'agamba nti omuntu yenna bw'akukyaza mu nnyumba oba bw'obeera omugenyi obaako ne bw'olina okukoma ate bw'obeera omugenyi tekikwetaagisa kumala kubeera nga ogenda kwejjulira nva oyitewo mpaka mu kisenge ebyabigaanyi wabula byonna abyogedde nga bannakibiina bonna weebali era nga n'ebigambo gw'abisindikira ye Nobert Mao gye buvuddeko twavudde wano ne tukutegeeza nti Nobert Mao ono yagenzeeko mu lukuŋŋaana oba mu lusirika luno olw'ekibiina ekya NRM eyo ekyankwanzi. Kale nno awo Mao tayogedde wabula bw'avudde awo asobodde okubeera nga adduka bukubirire ku kibanja kye ekya X era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ateekayo obubaka buno. Minisita wa Ssemateeka Nesiga Eddamuzi era nga ye Sseekaggale ow'ekibiina ekya Democratic Party era nga si mulala amanyikiddwako nga Nobert Mao era ng'ono yeggwanyiza n'ekifo ky'okubeera nga abeera sipiika addire Anita Amongo. Kale nno ono asobodde okubeera nga agaanye okwerya entama ku bigambo sipiika Anita Amongo byayogeredde mu lusirika ekyankwanzi. Ye bw'avuddeyo n'ategeeza kwabo bonna kugamba abagezaako okusala eddiiro. Mao kino akirabye nga busiiwuufu bwa mpisa nti kubanga omwana bw'abeera nga tasobola kusirika mu maaso g'abagenyi n'ayita wayina okubeera nga akoma agamba nti bino byonna abeera abikola ng'alumba Ssemaka era agamba nti omwana ono bw'asiwuka empisa n'avuma omugenyi abeera avumye Ssemaka yennyini eyakyazizza omugenyi ono. Ebyo nno Mao byagenze maaso n'okubeera nga alipulayinga ku Anita Amongo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X agambye nti omwana yenna wabanga tasobola kusirika n'asiwuka empisa nga n'omugenyi waali abeera atyobodde oyo Ssemaka abeera yayise omugenyi ono. Kugamba kyabadde agezako kubeera nga ategeeza nti Anita Amongo bino byonna byagenze maaso n'okubeera nga ayogerera mu lukuŋŋaana ekyankwanzi byonna ebigambo abadde nga avuma mwami Museveni. Kale kwegamba onaawulira ekinaava asaidizi eyo naye nga bwe mba nga nkuggyeko awo General Yoweri Kaguta Museveni lwabadde lunaku lwaggulo era mu lukuŋŋaana oba mu lusirika ekyankwanzi bwe yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo kawalake era nga kawalake si ke kalala wabula nga kano ke ka Justin Nammeere mbu kaamukubira ne kamutegeeza byonna ebyaliwo mu kalulu ak'e Masaka Women MP era mbu naye yawuliriza ku ebyo ebigambo bye yagenda mu maaso n'okubeera nga amugamba. General Museveni kye yakola yakwata essimu n'akubira aba Electoral Commission bajjawo returning officer era n'ajjawo ne DPC n'amukyusa n'amutwala ewalala era nga mu kaseera ako obuwanguzi atolooza tebwakyuka okuva mu mikono egy'omukyala amanyikiddwako nga Rose Nalubowa okudda mu kifo ky'omukyala amanyikiddwako nga Justin Nammeere. Kale nno bwe tukoledde emboozi eno nga omukyala Rose Nalubowa alina n'omusango gwe yatwala mu kkooti ng'alaga obutali bumativu engeri kkooti gye yasalawo okumuggyako obuwanguzi
nate ebuddize Justin Nammere. Kale nno abamu ne beebuuza nti obanga ogenze mu kkooti nga Ssenkaggale yennyini eyakwata essimu n'akubira akakiiko aka Electoral Commission olwo mu kkooti gwe gy'oba ogenze obeera ogenda kufunayo obwenkanya. Era abantu bangi ne bajja ne beebuuza nti kano akakiiko akayitibwa the Independent Electoral Commission tukalikolako ddi nga bwe kali independent oba kagenda kusigala nkatambulira mu nkwawa ez'omuntu. Byonna bibadde bigambo bya bannayuganda. Sagala kubeera nga omusajja ono muwanda ebigambo mu kamwa yabyogeredde ye kennyini era kansooke mbikuweeko mukwano gwange. I want to introduce you that young girl who was a very young girl when I went there. She was small. Now she has been a fighter in Masaka. They almost killed her. You know, when you are, I think she may be honest. That's why they want to kill her. Been fighting corruption there. They had cheated her results. You tell them the story how you invaded me at Rwachtura. She came to kill me, so I said, please don't kill me. I'm not somebody who believes just stories. So I said, what proof do you have? They gave me some contacts, which I checked, and they confirmed their story. How they were changing the results, announcing different people, you can imagine. And the government people were involved, police and so on. So I moved in, removed the police commander there, removed him. Then I also made some, I talked with the Electoral Commission, they removed the returning officer. That's how they had a recount. Granddaughter now. Byebyo ebibadde ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti eyali kamanda oba DPC ow'e Masaka yamukyusa ye kennyini n'akwata olukomo lw'essimu n'alukubira ab'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kubeera nga kivunaanyizibwa ku ebyo byonna ebyokulonda ekya the Independent Electoral Commission. N'abagamba nti muggyeewo oyo returning officer ye recount gye mwalaba era byagenda okubeera nga biggwa mukwano gwange nga munnakibiina ekya NUP Rose Nalubowa obuwanguzi bumuggiddwako nate ne buweebwa Justin Nammere. Tetujja kulwayo katuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeko awo nga bwe nkutegeezezzaako mukwano gwange nti abakungubazi mu biti eby'enjawulo beetabye butereevu mu kubeera nga basabira omwoyo gw'omugenzi Edith Katende mu Fumbiro era ng'ono abadde mukyala wa myuka omwogezi w'ekibiina ekya NUP essaawa zino wali eri mu kaduukulu ka poliisi oba gye yagenda maaso n'okubeera nga asindikirwa ku mmere e Luzira Alex Waiswa mu Fumbiro. Naye nga okusaba kuno kwakulembeddwamu Diini owa Lutikko ono nno nga yawummula era nga amannya ge ye Reverend Kanoni Augustine Magala Musiwuufu. Kale nno Reverend ono alina ebigambo byayogedde tugenda kubeera nga tubyetegereza wabula akamu ku buvidiyo obwasinze okubeera nga bukyalenjinga bannayuganda ye mutabani wa Alex Waiswa mu Fumbiro okuvaayo n'ayimirira mu lukuŋŋaana luno n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti maama afudde naye tuli bagumu nti obulamu bugenda kusigala nga bugenda mu maaso kubanga tulina bamaama abalala ko ne bataata abalala bangi. Ebigambo bino bibadde bya buvumu nnyo omwana nti abadde amanyi ekigenda mu maaso naye nga mu kaseera kano ateekeddwa okubeera nga akkiriza Omukama Katonda kyagenze maaso n'okubeera nga aleeta. Benjagala nsooke nkuweeko then ate nkomewo tweyongereyo. Yeah, good morning. Is it good morning? So I want to thank about my mom. My mom was, by the way, a very prayerful woman. And once she told me that we should always believe in God, even though she's not around, for us we should always still believe in God. Because even though she's not around, we can't stop what we are doing right now. Now because she's not around, we can still do what we are doing. Right now she's even still with us here. She's down in our hearts. All of us, she's with us. You can't just stop working because she's not around. We can continue working. We can continue learning. And by the way, I'm not the only one who can talk, but others are also there. By the way, I'm called Aaron James Wavamwino, for those who don't know me. And by the way, since yesterday I was around, I was so heartbroken because my mom was not around. But since I have other people, someone
someone wise once told me that I have other mothers, other fathers. So even though they are not around, I still have other mothers and fathers. And my mom was always once told me that we have to reap what we sow. But even though she's not around, I promised her an aggregate that I promised her that I'll get it. Even for those who are not around, I will get that aggregate. I will study hard and I get that aggregate. Not only me, I cannot just say I cannot get it. God is there with me. I will do that aggregate very hardly. I will do it. I know I can do it when my mom is around. Because when I am alone, she was there for me. But even I didn't know how to write my name by the way of Amuino. But she's the one who told me. But now today, for the person I am today, because of her care, I was with my mom for 10 years. But even though she's not around, I will still survive this world without my mom. Because I have other moms, other fathers, my grandparents are still around, my aunts, my uncles, the ones I was still calling my mom, they are still around. My sisters are there and brothers, they are still around. My uncles are there, they are still around. They will always be. Even though they go, I will still learn. I will have my children and my grandchildren. They will be there. So, we love you, Mommy. We shall see you another day. So, this one is called Adonia Frederick Itazi. For him, he's 7 years old, and he's 8 years old. He just made 8 in February when my mom is still around. So this is Ebom Tembo Bakalikwila George, but some of you have not seen one of his names there because his names are a lot. So he's called Ebom Tembo Bakalikwila, and he's how old? About 4. I'm 4. He's 4 years old. So I also have Atalia Atara Goshen Stasuta. She's just right there. Atalia, say hi to us. Yeah, she's still young. Good morning, everyone. Yeah. Kale byebyo ibadde ebigambo by'omwana oyo ng'agamba nti obulamu bugenda kusigala nga butambula era nga agenda kusobola okubeera nga akimekinga newankubadde nga maama we taliwo mu kaseera kano, newankubadde nga amuvudde ku maaso naye amulekedde ebintu bingi byagenda okusigala nga amujjukirako nti buli kimu kyonna kyabadde alina okukola nga maama afubye okubeera nga akibakolera. Era n'agamba nti abantu ab'enjawulo aziro nga zibbo bakyaliwo, ayina ba anko ab'enjawulo, ayina ba maama abalala, bataata abalala ne jjajja waabwe naye akyaliwo. Kale nno agamba nti obulamu weewaawo bajja kusigala nga babutambuza newankubadde kajja kubeera kaseera oba oliawo kazibuzibu naye bajja kusobola okubeera nga bakayitamu. Era ne yeebaza ne maama we agamba nti bajja kusigala nga bamujjukira akaseera konna. Wano nno wabaddewo okwogerezeganya era nga bambi ataata wa Alex Waiswa Mufumbiro abadde ayogera amaziga ne gamuyitamu bw'abadde ayogera ku mugenzi mukwano gwange. Alex n'agezako okugamba nti atulasinga avaayo emyezi emirala ebiri nyiriza okusanga netuka I was told. Kale bwebwo obulumi obuli mu mitima gy'Abannayuganda oboolyawo bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bayitamu. Bwe mba nga nkuggyekaawo njagala nkutwaleko mu bigambo bya Reverend ono nno asinzidde wano. Ebigambo bye tebibadde biwoomu nnyo lwa nsonga nti bibadde bikaawu nnyo bye njagala okubeera nga nkutegeezaako mukwano gwange. Reverend Kanoni Augustine Magala Musiufu atadde gavumenti ku nninga ku by'okubeera nga beeyimirira Alex Waiswa Mufumbiro, era alaze ennyiike ng'agamba nti ye bwe yawulidde n'amawulire gano bwe gamutuuseeko nti baasaba n'omulamuzi asobole okubeera nga akkiriza Alex Waiswa Mufumbiro akomewo ajjanjabe omuntu we. Omulamuzi n'agaana n'agamba oh God, lino eggwanga lino lisaanidde n'okubeera nga likwatibwa kapeesa likyusibwe olwo nno obuyinza
busobole okubeera nga budda mu mikono gy'abantu. Kansooke nkuwe ku bigambo bya Reverend then ate tweyongere. N'asobola okufa okulinganga kuno okufa omwami ng'ali mukomera omukyala we kamulwadde n'afa omwami nga tasobola kujja kubeerawo ng'ate yali the closest person mu kiseera nga kino eyandibaddewo nassaako ekimuli naye nga tasobola bwe bagattane mukyala we naye nga tasobola ng'ali mukomera ng'ali eyo gyakaabira. Bwe nawulidde amawulire kano bwe nawulira neempulira okunyolwa kungi nga nange sirina kyakukola. Bwe twalinga ne Bishop Sekka tetwagendangako eyo mu kukomera ne tulaba abantu bafaanana abaliyo. Ate bwe nali Ssaabadiikoni emuzira era twakikolanga ne tulaba ennaku y'ekukomera nga bweri. Tubasaasidde nnyo bannaffe, tusaasidde nnyo okusooka omwami omusibe bwe bagenda okuleeta enkya nga bwe nawulidde mu kooti bamugambe nga bwe bagamba bulijjo ndowooza nga bwe bagamba bulijjo babimugambe ate ndowoozera amuzeeyo mutataya kudde mumanye emyufu ennaku efaanana bwetyo mu nsi bweri. Yesu yabagamba nti mu nsi munywa ennaku naye mukume kubanga nze n'asobola okufa. Kale byebyo ebigambo bya Reverend era takomyawo, aliko obubaka obulala bw'asobodde okubeera nga yayongeddeyo. Osanga twetaaga obukulembeze obulala. Osanga twetaaga okutuusa a lifetime, James Martin, and the son is also on the way. Sikangu kuba mukwano gwange ne kuba namateeka munnange Waiswa Mufumbiro n'omugenzi adafuse mukwano gwe munajjukira mwenna eggwanga tujja ddijjukiza nti omuwaabi wa gavumenti etwamugamba nti ono azze okweyimirira muganzi we the Honorable Waiswa Mufumbire munnamateeka akimanyi nti bw'aba tatuukirizza kukomawo mu kkooti lwetagiddwa ekigendera kya bbeeri kitegeeza abaasazeewo mukyala we akole ki yaba agenda mu kkomera. Twagamba nti kyekyo lwaki tuleese mukyala we okubakakasa nti okulaba nti mukyala we akwatibwa olw'okuba ye Waiswa takomyeyo mu kkooti kitegeeza aba musindise kufa kuba amanyi obulwadde bw'alina era abadde amujjanjaba. Naye ebyo byonna nga tumaze obyogera nga twogere n'amateeka gonna ne bagaana omuwa okweyimira. Kaakati olwaleero twazzeeyo w'omulamuzi mu kkooti y'emu tumugamba kye twakugamba luli siteetatu ne n'agamba nti tuli mu kubalaata empapula ate deeti za njawulo ng'addamu ebyo nti nno kirabika twekizajulatinga obulwadde bw'ono yali azze okweyimirira. Kaakati kyetwali tukugambye ge mazima oli yakuwabya luli. Kaakati tekusaba kimu kimu nga bweri wish y'omugenzi ng'era bweri wish y'oyo akyali omulamu ku luno ote Honorable Waiswa Mufumbiro akakalu ka kkooti asobole okwerekera munne asobole okubuyisa ebbanyuma ku munne kansonga gwemu era enkya omulamuzi atugambye kinyewunyisa agambye nti nange munsabire naye enkya mujje ku ssaawa 3 mufune rulingi yange gye mwasembayo okusaba okweyimira naye ne mu application gye mukoze empya ya Waiswa Mufumbiro enkya ku ssaawa 3 olwokutaano agenda giwuliriza. Tusaba kulungi babeeremu ak'obuntu, tusaba kulungi abalamuzi babeere n'omutima ogulumirirwa abantu n'ensi yakwavunanyizibwa babulina ate bantu. Nga gwe abadde munnamateeka wa Honorable Alex Waiswa Mufumbiro olowooza bwe batamuta mu mateeka kiyinza kuba kitya? Of course ebyo byonna tubirekera kooti. Kaakati ffe wate bamutadde enkya tulina kyakukola tujja
kuba tusobola mujjayo tujja kuba instructions etujogeddeko zavuddewo twagenze mu kkomera Honorable Waiswa n'agamba ze instructions zembawadde n'atuwa n'ebbaluwa yennyini gye yeewandikidde n'atuwandikira Chief Justice. So omulimu ogwaffe twakuteeka nsonga mu maaso ga kkooti ebisigadde. Kale yoyo munnamateeka Sam Muyizi ng'ate aliko ebintu ebimu oba oliawo byamenyamenya nga nnyonnyola ku nsonga za Alex Waiswa Mufumbiro n'okuba nti akomezebwawo mu kkooti olunaku olw'enkya. Mufumbiro akyakalambira n'omusango gw'okubeera nga avunaanibwa era nga bagamba nti ku lunaku olwo lwennyini omusango ogwo guba muvunaana ogwa unlawful drilling okwetaba mu dduyiro ey'ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka. Ate munnange ekyewuunyisa ku lunaku olwo teyaliiwo lwa nsonga nti yali yagenze waleere ku Uganda Cancer Institute nga tuteyo mukyala we essaawa zino omugenzi. Byebyo mukwano gwange bwe mbanga nkuggyekaawo waliwo amawulire agatali malungi, amawulire ag'ennaku. Omulenzi oyo oba omusajja oyo ayitibwa Musisi Michael. Ono nno abadde muyizi ku ssettendekero owa Makerere University, wabula wawulirira bino nga afiridde mu kabenje mukwano gwange. Kale nno omuntu yenna nga amanyi ab'eŋŋanda ze agende maaso n'okubeera nga ayamba okubategeeza nti omuntu waabwe ono omubiri gwe gwamaze dda okubeera nga gutwalibwa mu ggwanika ly'abafu erya KCCA. Kale nno atusaba Omukama Katonda amuwummuze mirembe. Just in case asinga obanga omanyi omuntu oyo, ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okubeera nga olaba byebimu ku bifaananyi ebyateereddwayo mukwano gwange, era gwe wenna bw'obeera nga omumanyi osobola okubeera nga otegeezaako ku b'eŋŋanda nti omubiri gwe gwatwaliddwa dda mu ggwanika ery'abafu ate erya KCCA mukwano gwange. Mu ngeri y'emu nga bwe nkutegeezezzaako nti obubenje bwo bukyafuuse obubenje wano munda mu ggwanga erya Uganda, era nga w'owulirira bino waliwo akabenje akalala akasobodde okubeera nga katuga abantu wali eri mu bitundu ebya Mabira, era nga okusinziira ku information egenda maaso n'okubeera nga etambula ku nkya y'olunaku luno olwaleero ku ssaawa emu n'eddakiika nga 40 mu bitundu ebya Kinoni, yes, ku Jinja Kampala Highway mu Buyikwe district. Akabenje kano kabaddemu emmotoka zibadde 3 era nga wetwogerera bino nga abantu bo 2 kikakasiddwa nti bafu ate abalala 7 bo ebyabwe byakubeera nga basabirwa. Taasuulewo taakeese yali ku mimwa gyabo abagenze maaso n'okubeera nga babayambako nate mu kubeera nga bataasa obulamu mukwano gwange. Ebyo nno bye biva saidiz eyo byenjagala okubeera nga nate nkutegeeza. Mu ngeri y'emu amawulire amala genjagala okubeera nga nkutuusaako, mawulire oba oliawo ga kiferefere naye nga bwe tunaagenda maaso n'okubeera nga tusharinga ekifaananyi ky'omuntu ono lwa nsonga nti oba oliawo kwabadde agenda mu maaso n'okubeera nga aferera YouTube ate eyinza okukijjayo. Naye nga poliisi mu bitundu eby'ennateete ekutte omusajja amanyikiddwako nga Kuteeka Hassan. Ono nno asangiddwa n'endagamuntu ya poliisi era nga yeeyita omunoonyereza ku buzzi bw'emisango oba abadde yeeyita CID. Kigambibwa nti omusajja ono w'emyaka 39 okukwatibwa yasobola okubeera nga anyakula akasawo k'omukyala ku bitaala ennateete. Yes, ye n'abalala abali ku mmotoka eya Golf namba UHU 950P ku ntandikwa y'omwaka guno. Kale nno kitegeerekese anti nti gwe babbako akasawo bwe yalabye emmotoka y'emu n'atemya ku poliisi egirinaanye. Kale nno n'emulinnya kagere. Kale nno okutuuka bwe yagudde mu musajja ono era n'emukwata n'emuggalira. Kale nno nga essaawa zino akuumirwa mu kaduukulu ka poliisi era nga yasangiddwa n'endagamuntu ya poliisi. Aguddwako omusango gw'obubbi ate n'okweyita kyatali.
ye musajja amanyikiddwako nga Kuteeka Hassan. Byebyo nno ebiva asaidizeeyo mukwano gwange. Awo nno asigenda kubeera nga nsukako awo okuleka okubeera nga nkwagaliza akaseera akalungi. Obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala eri gye twatandikidde n'okutuusa akaseera kano. Mwengenda okubeera nga nkusiibulira. Nate obadde ku mukutu gwa DPTV Uganda. Nze Morgan Keys 256 official, CEO Kalidalu content creator, the Ruero's finest. Nzabaddewo okubeera nga nkutuusaako ebintu ebyenjawulo. Sikoze nzekka wabula emabega eno nkozeyo n'omukyala ow'amaanyi amanyikiddwako nga Gloria. Abaddeyo okubeera nga naye amakinga sure nti emboozi eno ekutuukako nga bw'oteekeddwa okubeera nga ogifuna. Akuume atakuumira mpeera, tulabagane mu mboozi eneddako.